Akaja ja tijamwe mwe abato kati mu confusing talent n'ekirabo naki talanta ekirabo n'ekitone njagala okubabuulira singa mbala wano kati abalina ekitone bali very few abalina talanta bangi abalina ekirabo bangi talanta bwe twali tutandika arts club eno tetwalina bantu ngaabawogana ngaawo ate bwe banawogana nja kulekerawo okwogera ngende sirina kyenfiirwa gwofiirwa wogana. Alright. Aha. Now. Kati mwabawogana mumpe endowooza mulimpe abawogana mulimpe mulimpe bali abawogana bampe erino abo batist tulekeraawo bannange okuzanyira mu bintu bino mulina amagezi mangi nnyo please musirike mulina basebo tubadde tusaba twefuge bambisi mu bubi. We believe everyone ezempisa tetuzinaano, so tweyanziza okujja naye tubadde tusamba obubeefu bungi tugezeko okwefuga. Let's respect each and everyone here, okay? Okay, Mr. Alex Mukulu. No way! Abo be bantu abonona firu DFA. I don't need his apology. I want him out. Shit. Orabi, I tell you about this Tabato. I'm telling you something. Waliwo ekizibu kye tulina nga artists. I have been here, quiet people. I acted here when I was 4 years of age. Up to today, no one does what I do. And this stupid hooligan stands there to talk to me. Artist Ambabulu tulina amagezi. Look at what has been here. The acapella group, omusajja w'endegedi, the poem, whatever. There's nothing any more government fears today
than artists. Why? Because they know you have the power to tell people where to go, what to put on, what to wear, what to eat. Passions of the houses are made by architects who are artists. The parliament today is being built by an artist, an architect. Now, we was after artists, and we lose our pedestal. What do you think the government will do? It will buy us like it has done. Eguzeba Kenzo, Eguzeba Chameleon, Babebe Kulu, Okuru Tiango the artist. Ya Rwanga mva. Rwanga nkumanyi. Luyimba cholo luyimba ku radio. Luyimba cholo luyimba ku radio. Nze siri muyimbi. Ne Rwanga banna Kampala luyimba. Kati Rwanga mbulira kikulu. Beba batunda message abo ba Rwanga. Bonna butambula luyimba. I am here to say I am there. Okay? Yes. But tuneze mabega. Ne mufuuka bamajjangwa nga kye batuyita. 2026 ejja. Tugenda okuyita mu tanuulu kye tutayitangamu okuva mu 1962. Mugenda kulonda ani mwe baartists. Mugenda kugamba ki abantu today? What do you want people to listen to? Kunama? Gazia? We as artists, ekisasiro kyayike ewa kitiz artists tetwavaayo nawadde okugamba ekigambo nene. Why? I know what to do. Olutalo luli wakati w'abakadde n'abato. Alright? Mutugamba mu abato. Gwabakoowa. Kituufu. Mwatugoowa kubanga bitulemye. Abakulu bikoze ki? Naye twagala tubibakwasi. Tubagambe nti ensobi gye twakola yeena. Naye twagikola lwaki? Otemukola ki? Ne tubawa bulungi ne mugamba kale. Transition gye tunoonya ya Museveni be politics. Ne transition yaffe nga generations mu art eriwa. How do we hand to you what we know? Mukirowoozeeko tubawa tutya petulina experience mwamulina energy. Tubawa tutya experience yaffe ne mugikata ne energy ne tukola synthesis esobola okututwala mu maaso. Okitegeera? Now, bwetwali tutandika arts club edda, right? Tetwatandika arts club abantu tuli bana abalowooleza okuva wano, alowoleza okuva wano, n'alowoleza okuva wano okutuuka wano. Ono magulu atagala ensi yonna, ono gwawano awano amumanyi byako. Ekiwato wano bwe tuli baartist ena tulowoleza wa ba members of parliament baffe ne balowoleza wa lubuto. Artist ina kuba wa
bw'otoba wano ng'oli artist biveemu. Genda olinda embuzi. We are not there. Abange eri abagamba nkimanyi abaanamu abato eri abagamba sanyuse nnyo okujja wano n'embirala naye njagala okubabula makola nanga tumanyi ebizibu byammwe nga mumpite byebabuulira ebizibu byaffe ebizibu bya artisti mumbulire ekizibu kya artisti kimu muli ba artisti mwenna mumbulire ekizibu kya artisti kimu bweki pardon wa obalabye so how can anyone help you? Who cared? Why did you call me? Ruanga.
Okay, bannange njagala omukyalo omwambuza ekibuuzo n'omulenzi omwambuza ekibuuzo ekimala. Omukyalo omuartist mbuuza ekibuuzo ekikuluma ku mutima, n'omulenzi omuartist ombuuza ekibuuzo kimu ekikuluma maliriza. Omukyala aliwa omukyala ekibuuzo eki ebisibu byaffe artist biriki? Ebizibu byaffe biriki artist eki? Jangu akera jangu wano, akera jangu ne namukasi. Okay, labayo ono omwana yava tololo tanamala nange myezi gisukka meka ena, ono nakamulaba ennaku 3, right? Ono musoka oli mujapadoro, right? Nina n'omulaba atazze na mutugamba nti fe abazzeeyi tuli mu kkubo lyammwe tetuyigiriza oba tubalemedde mu kkubo lyammwe. No, tetulemye wabula tubeetaaga namwe mutwetaaga tukole tutya tuhandinga ova mutekinga ofa. Okitaba kyangu nnyo naye tulina okuyimba ennyimba ez'amagezi. Kati njagala munyimbire bwe muti omutawaana gwaffe guli wakati w'abaaliwo n'abaliwo n'abalibaawo. That is our problem. Abaaliwo n'abaliwo n'abalibaawo. Omwana oyo simumanyi, yajja kukola nga housemate. Ali mu kitomero nagamba tusobola kukola artist tulina abantu abali mu needs, kubanga ekirabo kyetwafuna oba ekitone kyetulina tetwakigula, tulina kiweera bwereere. Bwe nazanya omuzanyo ogw'obwereere bannange bennyini be banvuma naye ne mbabuuza ekitone nakigula wansi. Why don't I give it freely? Right? God gave it to me freely. Artist bannange baartist mulina obuvunaanyizibwa bwemutamanyi. Listen to me, for goodness sake, listen to me. Oba enkuba bakuba enkuba yatukubafa okuva ekima okutuuka efotupotunga tusevinga amplifier tuzeebakaku enkuba neeto amplifier tusobole okuba ki mu biveeko ebyo bintu twabiyitamu dda bimulimu tutuuka ffe wetukubira ennoma ffena tukankana tuti naye nga amplifier ngamu naye nga ffe tetulina bulamu. Kati omusajja n'atukulira walagi Uganda walagi, yes
Tugante mpewe bagwemu. Amazima yali mutuufu. Bwe twazinye empewo yatugwa. Netukuba ekiro. So I know bannange bati simwe. Abaana mwabo tulimanyi bwe mbagimiza story twakubira ekayungu. Wow. Ne batukuba abamagye. When I tell you listen. Listen. Right? Abaliwo n'abaliwo n'abalibaawo ye conflict yaffe tuyinza okuyiiya ennyimba ezo kubaaliwo to have you here tonight. xpotv to the world.